Vacation tour navuddeyo. Okay. Yeah. Abantu badde baagala okumanya obadde oli mu nsi ki wadde wagenda kuwummulamu oba musical? Tourism comes as a combo. Kati ngenda kuwummula mbadde nkola ki? Mbadde sikola wano. Ogenda okuwummula ng'obadde okola. But of course nina projects ne business zenkola eyo gye mbadde nayo nyimba at the same time nga nkola n'ebirala. Yeah. Okay, abawagizi basuubire ki because tulaba oludde ofulumya ku buyimba ate nga beesunga owulira ku ddoboozi lyo? Yeah, actually mbadde nduddewo ddala. Ninayo ka album nga kamu bubiri bwe ngenda okuta. Yeah, maze okurecordinga tuli mu kukola videos, so as clocks 1st January omwaka tugwinya na album mpya. Okay. Yeah. Ezimu zikoledde Bulaya? Yeah, nkoledde yeeri nawo nenkolerayo era bwenti. Yeah. Abantu babuli ensi z'obaddemu zibadde ensi kinaki? Nasooka ka program aka Europe. By the way, nina performances ku eziri Ugandan based or African based. Nendala ate ezitali na bandi zenkolagana nazo mu Europe eyo. Nenga mu period eno badde basinga kubira nnyo ku maato. Like muntu walinga ennaku nga 3 nga 4 nga na bandi ez'enjawulo kati bentera okuyimba nabo abatali mu audience yaffe. Then of course naliko Holland, Netherlands, nembaako Sweden, ne Denmark, ne Estonia. Then after mbadde nnyo mu North America, the Canadian part of it. Okay. Yeah. Wanga wakikuba nnyo. Yeah. Wakikuba. Gezaako. Okay. Tutunya essaawa eno obadde ku shows obadde okola shows wadde badde tour and bwe twogera essaawa eno e Uganda temunaddamu kuba bivvulu, so abayimbi situla buli muyimbi kati addukira Bulaya ewali ebivvulu. Yeah, kati era kiri very funny with our country. Naina programs nyingi nnyo e Canada nga baggalawo ne kasita omukulembeze waayo yalangirira nti nakoze omwezi bwe ziti tugenda kubanga tugulawo abantu batandika okulanga. Kati nze ndaba bapromota baffe bano abawano ate nga n'akasente badde bakafuna, ndaba nti omukulembeze yalanga nti January ajja kuba aguddewo business zonna. Siraba promota alanga. Gye kiri tekiriiyo. Tebatrustinga muntu yayogera oba tukyasuubirayo something else. Simanyi, nange simanyi. Nandibuuza mu madamu mule mumanyi. Mwakwata mawulire nga president yayogera. Kati bw'aba yakwata kati lwaki ate abategesi tebatandika kuteeka program? Tebatrustinga kigambo kye. Bakitrustinga naye tumanyi COVID ayinza okweyongera. Tulemegenda mu assumptions balanga tetulinda biri bijja. You cross the bridge oba the river ng'ogutuuse ku mugga kwennyini nti crossing ya mbirowoozo. Kakati tulina abalwadde bameka bakapya. 8. Yes, how do you compare it with the population of Uganda? Nga bakabedde nga kapya ke kalimu bakakeberawo akapya. Mbuuza yanze naye kumanya. But I believe COVID is COVID. Nze nkusinze bwekirabe. Akapya ndoza kafaanana n'akakadde. Ndoza wakitinga simanyi. Simanyi naye nga kiba kibi nnyo okuba mu state of hopelessness. Twakulanga tulina jjajja waffe nga atugamba nti omwana bwe akoze agamba hopeless nga ndowooza nti kiba kivumu. Bwe nagenda nga mbitegeera nga ntegeera gwe butaba naki nasuubi. Kati once you reach the state of hopelessness, because you even lose focus because you don't have hope of where you are going, tomanyi ki kyoliko, tomanyi ki ekigenda mu maaso,
kati we wali obuzibu awo nti abantu kitwale nti ba promoter abagwamu essuubi n'abayimbi bwe bali bagwamu essuubi bakita. I don't know because now kati kiki ekigenda genda mu maaso because sinze ndaba sinalaba light. I've not seen any light as I'm moving through the tunnel of unperforming or such circumstances of where we cannot perform. Naye kwegamba bisoberera ddala. Yeah. Essaawa eno tubamanyinga mu abantu abafuna ssente nnyo mu December and gwe tulimu essaawa eno mukola ssente nnyingi nnyo okwezi ennaku essatu n'essaawa eno temugenda kuyimba mugenda kitetenkanya mutya kuba tulaba bagezezaako okwetetenkanya King yali yetetenkanya Makindi asibira mu kkomera Nimrod bagenzeeko ekitali kakati tujja kusabiriza tujja kujja tusabirize kuba kakati estate mwe batutadde tusabirize kati tusaba tebatuwe condition nti ate bw'osaba olina okukola bwoti olugalo lwoba n'okola ne bwoti because now tunakola tutya tumaze emyaka mingi nga tetukola it means to manyi oba nawe okolera nga wokolera oyinza okuba nga oli musomesa nga olinayo n'akaduuka osiika oluusi obuntu n'obuguza abantu that works as a by the way business. Once the main business that you get income from bayisazeeko bwe bati obulamu tebusigala kuba bwe bumu olabira bubozi ulabi bana byonna byabufuzi n'amala mumazi wiiki 3 nga avudde mu parliament n'akogerawo n'ayayizaawo n'ogamba ndi gundi ne bamugoba mu nju ne kati just manya nti fe abantu twali twetetenkanyiza ate ekintu kino kirimu a lot of business investment nti okwata buli kimu ow'ekibanja n'okitunda n'oga nti akangula ebyuma bya bandi kino because entertainment is business as well n'oteekamu kakati abalala ne bubanga nsi bwetambula bubanga onaakola kalonki bubanga olina kyoyagala okumaliza kyonna ka studio n'ogendako mu banka nakola ki neweewola banka nazo tezigezaako kukendeeza kubanja n'okuwamba ebintu wabula ffe I don't see any official solution eriwo mpulira wawo abagenda eggulu abalala ne bagenda awalala naye nga tetuna kintu kiri official gavumenti yaffe tukulembera kyetaddewo nti ng'abantu abali mu business ya entertainment tukoze tutya bail out. President yagamba nti singa muweze namba gyayagala n'obubanca musoyimba Christmas bwe tuweze namba gyayagala ejali emitwalo 5 singa abantu beegemesa ne bawe average president yagamba ng'ebivulo biddamu why is it that mukubiriza abantu babageme musobola okusaba president abamu kati nze ng'ogamba okukubiriza n'abakubiriza wanga sina wenyimbira singa ngenda ndugala koze ekivulu kya kuŋŋanya abantu bazinga bambadde masiki tebayigize by the way government yandibadde tutunulira nnyo tetusasulwa government no Machias tukola a lot of public awareness in bintu bingi HIV and AIDS many other diseases n'ensonga nyingi ezikwata ku muntu wa wansi ne tubikola voluntarily era n'akawuka bwe kajja wano timu z'abayimbi nyingi nnyo sajja nga tebazitumye tebasasudde ne bakuŋŋaana ne tukola awareness of the coronavirus disease ekyali kizze ffe nga wano Dream Studios n'abalaba kwano baffe ne tukola olimba libeta the storm will be over someday so ne tukola kye tukola nga tumanyi ffenna tukwatibwako ku bulamu bwaffe ffenna but there's a lot of monopoly government yatwala ku bikwata ku bulwadde bwa corona singa teyatwala monopoly yakola monopoly ku ekyo twandiba naffe tuteekamu ideas nti bannaye Machiazi nti responsibility ya government yaffe ffenna naffe twagala kuyimbira abantu balamu tukole ABCD ne we are totally out of it
we don't know when we shall ever go back to stage. I think you're not out because babaita naye ate we mwajja abayimbi abasinga abali led by Chameleon basaba ssente. Babaita eggulu naye bajja na budget saba ssente. Sirabangayo. Waliwo mukulu w'amagye ng'akuyise. N'obaawo minisita ng'akuyise. Sirabangayo ekiwandiiko kyonna. Ffe tugenda minisita ya agenda. Kyebawandiise nti bassebo ne bannyabo buli ali mu kategole y'abayimbi basanyusa abantu. Tubamanyi kubanga gavumenti buvunaanyizibwa bwayo okumanya nti nno Eddy Yawe muyimbi ayaga mu sekita bweti akuŋŋaanya abantu. Oli comedian oli mu akola bwe kiti. Sikirabangayo kujjako nga gwali okirabye. No, let us. I'm now facing the government because government yeggalawo. Abatuyita tebaggalangawo. They are not answerable. Kuliko abatuyita abaggalawo. Kati jen anche ngamba jeno minister wa agenda. Nasogamba muganda. You're talking to Eddy Yawe, who is educated and who knows protocol and how things should be done in the country. Don't tell me you are a president and I've overheard something from a cousin, brother, uncle, auntie, cutting in. No, it's not president, it's not government. Kati yateekawo kuba tumanyi nti nno abayimbi bagwa Ministry of Gender n'amateeka gegenda eteekawo era gateekerawo. Mu mukutu gwe nnyini gweyitamu gwe nnyini gwe yandibadde yitamu okukola ebituufu ya copyright gweyitamu okuteekamu amateeka gano tunyingiriza muyandiyise naga nti mmwe hey bensuubira okugyamu omusolo. Mukole kino tusobole kubanga tusobola okukola kino. Gwemindi munene eddoboozi lyo bweyogera liwulirwa tomanya oyinza osaba wano President n'abaana muyimba December. Yeah, definitely. Okuwulirwa okwo kukulu olowooza. Mbadde nsaba bassebo manya abakwatibwako ku nsonga eno. Nsaba bajjukiza so bategeeza ne mumanyi nti bwe tuli. Actually ne president yennyini naye muyimbi kuba yafulumyako ku luyimba naye simanyi nti oba yali commercial oba yali anyumirwa mu bunyumirwa. Naye nga eno area nkulu nnyo. Ensi nga America zisinga kumanyibwako mu area gye tulimu bazanyi ba firimu n'abayimbi kyekisinga. Ensi nga Jamaica eziri ku level yaffe zisinga kumanyibwako bweti. Ensi nga Congo by the way zisinga kumanyibwako lwa music. Ensi nga South Africa wetukulidde tuba tusinga apart from when Mandela bwe yajjirawo naye twasinga kumanya music about South Africa. So Uganda temanyiddwa nnyo okufulumya bintu bikoleddwa wano. Era bw'onoonya ekikoleddwa wano ennyo nalabako minisita omu ng'ate amaketinga Rolex naye ng'ate nga tewaliwo kimanyiddwa kiri ku mulembe guno okuggyako emirembe egy'edda batumanyako nnyo ku Idi Amin ne HIV and AIDS. As far as we are concerned right now, twali tugezaako okulaba ffe abakisooseemu nti tusika abaana abandibadde ku street nga bakuba obutayimbwa. And we find talent out of them and most of them are talented and they have become stars. Instead of becoming a problem to the country, ate bafuse remedy. Ate bawana abalala emirimu. Omuyimbi waba akoze show singa abatusolozamu emisolo oba balaba ensinga bwetambula tosobola kubanga ofuga ensinga tekola. Kakati finding out nti ekituufu nti omuyimbi waba akoze show oba music concert for example ababoda bakola ekiro kyonna, abakyala bafumba caayi n'akatoko bakola, aba special bakola, abantu abalala abavuka bagenda ne bakola obunyama mu jimu mu kifo ky'okugamba nti bagenda kunyola omuntu ensinga mu baka essimu baba bakola obwa bouncer. Products nyingi ezitambula beverages
of course soda, Coca-Cola, Pepsi-Cola ne companies endazikola n'omwenge, to mention a few. Buli kimu kitambula. A lot of TV stations streaming live ne bateekamu obulango. Kati third party countries and third party companies nezikola ki nga zikola. Kugamba namwe ba journalist, because if at all ng'oli journalist nga ate oli music critique oba nga programs ezikwata ku music, if at all you have nothing to present, then why you won't have work. So we contribute to you when we put in a lot of energy in our work. It also creates good work for you. So eri eno enyomeddwa nnyo, evugwiddwa nnyo to the extent nti twagala kugyevuma naye nga ate tetulina fallback position, because we put in our life, we have put in our energy throughout life nga tugenda tukulira ddala netuba nga tutondawo n'emirimu emirala, nti bwebanga ignored kiba kibi nnyo. It will be so much detrimental. Yeah. Waliwo awards ezazi mu Uganda zibeta Jans Awards. What are you awarding? Because we don't have works to do then. Yes. What are you going to award? Dabayo. Season eno akapiira league zonna tuzikisazizaamu. Kati nga gogane twagala omuzanyi w'omwaka. Does it make sense to you? It doesn't. Yeah. Okukola nti kati ennyimba bw'okola oluyimba lutambula bwe luti. Oluyimba lutambula mu makubo mangi nnyo. Oluyimba baluperforminga, omuntu oli n'agata ekifaananyi kyeyalabye ku TV n'eddoboozi yalula ku radio, n'agenda ku show n'akigatta ku oyo omuntu gwe yalabye ng'ayimba. Business eri wansi. Mubamu marketing, mubamu ebintu bingi nnyo nti bw'okola oluyimba. Abantu bangi bateresa ennyimba because n'oluyimba lwennyini lukaddiwa. Bw'olukola ne lukaddiwa ate terukoze ssente nga tegwotaddemu ssente, it does not make a business whatever sense. So nze ndabanga ebintu byonna ebifu from beginning to the end, nti tolina bw'ogamba nti nno ekimu ku bijja kubaawo ng'ate kakati ng'omulimu teguliiwo. Tewaliwo music business. Gundi awards is showbiz. So what kind of business without income? Tewali business eriwo. Senga tumanya nti tulina season eno mune tutegeraganye corona abaddewo naye katugire nga tukola. Utatugenda tukuza nvuma mu period bwe tugenda kubanga tukola. Wandigambye weewaawo. Okay, ekisembayo ekyange twakulabako mu managing abayimbi abamu. Yeah. Yeah. Actually, it was not managing. When you manage, you find an entity created already. No taniko managing. It was I created Nanonya girl power, girl empowerment. Girl empowerment. Yes. Nendowooza nti, can I make an Eddy Yawe who is a female? Because I can compose a song ng'ate mpulira lwa bakazi ng'ate sobola kuba mukazi ku luyimba. So bwenafuna ali ekyo nendowooza n'okulowooza nti nja kuba nyongedde ku ggwanga lyange nti n'abawala bandibadde bakola otherwise, ate nsobola bakolamu omulimu ne baba nga bafunamu kye bafuna. You know, some of us were created to give hope to the hopeless. So abamu twabasanga nga mbidongo kati nga layira kayondo twasinkana mu gavana eyo nga kyagitanjenwa naŋŋamba nti yali mukalukalu naŋŋamba nti sebumanyi okuyimba ne mugamba okay. Ate ndeekana ne mugamba yimbira mu kutukale mpulire nanyimbira mu kaawo. She was sounding good. Then we met again for interview. Then nabanga ayitamu. When I was at school, Nalmansi was at school. Anita the Diva yali azina karaoke. Yangamba yali ajjidde ku loole okuva Kasese Fort Portal. Yes. Kati yeah, I didn't mind the background of where they are coming from. Nabalala mwalimu Prince Kamikami. Then nitugezaako okukola ekintu. But as you know, obitatunuulira dream girls kati they are now women. You get my point?
unless you think about making a dream mama or something like that. But kyali beaten by generation nti musanga bandi nga UB40 bagicreatinze teyina limit naye kati twakola dream girls, so dream girls tugenda okwesanga nga they are to get a life even after, not even after naye kati Lena ayina abaana babiri, Anita ayina abaana babiri, Laila simanyi kati negenda okwesanga nga point esooka nti bayina okuba elevated from girls to women. Number 2 is the dream nti oli ayinza okugaa nti akangezeko atokola solo career ndabe. Number 3, sometimes like birds, there's when a time come nga the nest is too small for many people. By the time I did that, waliwo wano Firebase nga weri nga waliwo groups nyingi ezajjanga wano okurecordinga nenga manage waliwo Firebase, waliwo nzenze nyini nali nze kuimba mivuddeko nga bizza wabbali ate nange nembiddamu ate Dream Girls weri, so ntugenda okwesanga nga to hitting a little bit of a snag here. So are you proud of him as you go? Yeah, I do. The thing is still even there. Nkyagezako by the time nali ngenzaako kutandika waliwo bandi gye twatandika bagita Frongoma. Kakati nga njagala kufusinga how does the Dream Girl thing work within this band. By the time Dream Girls yatandikira season yali yakwimbira ku CD. Now with the band it has to be live and so on. Twali tulina ekirooto on Dream Girls could have a band nga bebekubira guitar, bebefuwa emirira and so on, but we are limited by the fact that nti ebintu ebijjawo after bya overtaking ekintu ekyo. But musically tulina kyetutandika bakita Frongoma. It's going to be a band. It is going to accommodate everything that we had in the Dream Girls. It's going to accommodate Eddy Yawe and also the boys. Yeah, unfortunately it's Sabbath, but it was not my intention. My brother, I'm sorry, but I'm not very sorry. You knew I was flying in the following day. Happy belated birthday, Dax Vibes, Ugembe, Ivan. Tulwana. Yeah, but okulwana bakuyita disagree. But what we know is that we agree to disagree or we agree to agree. Oli wabanga asazeewo kukola byakola, you respect the fact. Makyazi alekawo omuwaatu obutaswaza family. Nomula nakola byakola. We fight a lot. Fight not in terms of physical, not in terms of storming out, but in terms of idea. Kuba ffenna tuli bagezi. Kati buli omu atetenkanya ekikye n'oli atetenkanya ekya and so on. So genda okwesanga nga twakuzibwa. Tulina ebintu bingi nnyo ebitutabula bingi. Tugezaako kulaba nga bya family nga biba consumed within the family lane. Yeah. President December. Oh, okay. Banaye owekitiibwa akulira eggwanga lino Sebo President, twali tusaba in my capacity as a senior musician on the land nti eri eno nkulu. It's very, very much important. And I believe you know that because even you've been using musicians in your campaign 2 times, and even you try to become a singer. So I think, and I believe you believe in this kind of faculty of singing. So we the singers, I'm not going to talk about the other performers, but we singers are crying out to you not to, I beg your pardon, we are crying out to you to open this lane of ours so that we can at least start earlier than the date you give us of January. We basically perform to our best during the season of Christmas. Actually, most of the musicians in Uganda work 3 times a year. We have Christmas, we have Easter, and we have some semi-seasons.
but Christmas is the biggest season. So I'm not going to stand on our knees, but in my capacity as a senior musician, but then saba senga kisoboka mutu temuko tubenga tusobola okubaako kye tukola ne bannaffe babe nga balina kye bawa abantu baabwe. Yes. Thank you so much.